I believe in witchcraft. You? Yes. You do what? Yes. You believe in witchcraft? Yes. Why? Ntikamba bobo kamba buli abasajja bali chengendo bakolera wano kamu bategere. Nti akachiko ka parliament bwe kagenze mu Buwalabu ne China. Kasanze yaba China balina passport za Uganda. Emengo mafia yemu eyina Buganda Land Board. Mumanyite kanisa ya Uganda ine ekitongole ekitunde ettaka lyayo. Katikiro Mayiga nti bandeetedde bannange fitina eri mu nsi mu byabadde ateesanga tatubuulira endagaano ya government, central government ne Mayiga musajja yagendeetedde naga nti mwanange bw'oba weetaaga njagala efulume ku mazaalibwa kuli omwana ono balyoke bamutwala ekirinnya mutikka naye bwe banaagisomamu. Katikiro Mayiga nti bandeetedde bannange fitina eri mu nsi mu byabadde ateesanga tatubuulira endagaano ya government, central government ne Mayiga musajja yagendeetedde naga nti mwanange bw'oba weetaaga njagala efulume ku mazaalibwa kuli omwana ono balyoke bamutwala ekirinnya mutikka omusajja ng'alina ne recording babadde ate babaaza kambuuze Katikiro Mayiga alina endagaano ne central government gyadde akukuta nayo koki kubina ebya Buganda byayita ebya Buganda naye bwe banaagisomamu bamwongereko emmamba ekinkwasiza ku ttaka kobolere naye fitina eri mu nsi muno omusajja yagireese nanga nti yange nti okumanya ffe tukwagala kati balaba nti balaba ate yatugatte mu mwanukulanga naye nze mbadde ŋŋenda naye naye omusajja amazeewo Buganda ti bw'osoma endagaano gye balimu omusajja amazeewo Buganda bewakuba kuno be bamafia oba abamafia abagenda okubwa yebujja wakatabo kaga the power of Uganda ni mafias ebifaananyi byenda bakube bamafia oba kano kadda nakakomezaawo bukomi kano kekatawanya bannaddiini. What divides the state and religion? Kano kekatawanya bannaddiini kano eddiini nti bakomawa balina kutandikira era bakomawa yes kubanga nze mbagamba gwa setting amateeka bannaddiini kwe batambula oba wabawa guidelines nti mujja kusanga obuzibu kuba mukola ebintu byebimu omufu neyeebase bakola ebintu byebimu bamulaba ku makya omwana yavuna n'omulema bakola ebintu byebimu naye ng'eno process nti gundi papa yalagira archbishop Kardinali Wamala alemerewo emyaka ebiri waliwo yamuwakanya kati bw'ogaana otya oganiye NRM nti Museveni abeereko NRM kuba papa naye tayanukuddwa lwaki oyanukula ono n'ogamba nti papa yatema Uganda mwatazaalibwa n'agitemamu akidayisisi nnya Uganda ani yanyega ovumira wa Museveni nti atemye mu district. You were doing exactly the same. Museveni is as temamu ewali akiganezi ate ye papa atemera muki ne district is taina yes papa atemera muki Kampala akidayisisi yali kati eri mu Lugazi eri mu negundi ne Kasana Luweero abawulizako ku bukuli anti kyenkubuulira kati you were doing the same nempandika kano why Namuganza is not Namuganza akwa kafulumye nabagamba nti kata gaba mutu apinze era kyovolaba nti mwe what you don't know kiri ekintu kimu abantu bawano nzemba yambye nze kalwaki mafia yajja neekula nensakolinga gavumenti bweti mu madini mweri mu church mweri wawonna weri and it operates the same kakati mmwe nze bantegeera nti mbamanyi nnyo ne bakola ensobi ne baga nti tujja munyigiriza nga tumukubye tubbye sente atajja kujja akole ate ne baga nti mumunyigiriza agende ewambabaza abasiru am a strategist ekisoka kya byonna mugabaki ekinjogesa mugabaki what am I dying for ontutte mu office etali mu sente naye nga y'omukooto 5 billion azitutte
Why do I go in an office where there is no money? Kakati motoka ya government tezi nzijewe motoka mazewa emyezi nga mukaga tevugibu njita mugongo mukazi yetambuza abana bange bakumudde parking zao kakati nze oli ya government agency batakuchi yes nze nakula ndi independent nti ekintu kyo kacyenkayanira kyekyange kyesikani nze seyazikanga ko mbuto obwange nti suti yagundi njirabye njeyazise kakati bonze nabalema okubala naye mwemwe namugwayo why you don't reason nti kamba buli abasajja bali kyengendo bakolera wano kamu bategeere nti akachiko ka parliament bwe kagenze mu Buwarabu ne China kasanze yaba China balina passport za Uganda naye bano bwe bategeera nti parliament yegende China kyomweche bakola bagoba ba immigration babiri bagenda okutuuka eringa baga nti eyo nsonga twagikola kodda ekitegeeza akachiko ka parliament kakati go webu what if the parliamentary committee did not go there, what would happen? Hey, these people are preempting confirming it be babiri mugoba bugobi it confirms logically nti babadde babikola bali aware when they know that they are going to be discovered ne bagoba banabwe era ne bagoba mawuli Museveni sacks kati kwetotegeera I see nti banyini abo benyini bwe bategedde nti passport zaabwe zebawa abachina bagenda kuzikwatirayo bagobye bano batuuke eringa bo bali okay naye kati bo bakyaliwo mu bifo byabwe yes kakati ne bakugamba nti bwe bategera akachiko kabagemeire ettaka lya UBC balyeguza oyo muwono mujozi nnyo mwanyina wakanuka walutwetu natulaga bwayagala kundi ewamwe tumanyiyo bwavuga mutubumanyi netiro mugaggawa yatonda embuzi muli mu family nga tusimanyi ezibadde ne sente ne bazaamufuula nabo tubamanyi naye manche bakola bakwata munnabwe Kiyike yali manager wa UBC namukuba mukomera omusango teguulirwanga bagemeire agumali amalo okubuuliriza nga guno tegukoze eki teguuliddwa kubanga kifaanana naki tolabanga kifaanana ekya immigration mpulira nti bo bategeera be babikola kino kyekijja mu maaso byonna tubimalire kugundi kakati bwe bategeera nti ako kamwenda ako kagenda ne kaba mu National Security Fund mwalimu 50 billion zayita mu buyisi bagula shares mu New Vision zayita mu buyisi kakandi banonyani bwe tukyetugulya kunti ono omukazi agende bw'obabuuliza nga bakuga nti we detected long time ago Queen bwe yali agenda kujja wano waliwo omusajja secretary wa Commonwealth Mackinnon bwe yakutuuka entebe n'agamba president Queen tajja kujja terwaki nti olina oluguudo amayinja gati emmotoka nga mmotoka weyita wonna amayinja gadduka budduzi gavaako buve bwe baawulira omanyi babeera n'ali ku president ku lusegeraawo bwe baawulira nga president anyiize baakwatewo omusajja bamuyita inginiya Bagonza yali alagana bweru bwe kyajja mu public ti ffe twategeera dda nti oluguudo lubi ne inginiya twamukwata dda okiraba gurupu group y'ekimafia yemu ne wali ku mukulu weeri bategera butegezi mudu mwali Wandera kazi bwe yagenda Lwakitula n'agamba president nga akola accountability yali chairman w'akakiiko akanonyeza president obululu namugamba nti Mukambabazi yali mu countinga billioni 5 naye nga boogera waliwo omuwala w'akyayi akutte tipoti bw'ati ng'ateeka mu office ng'ateeka mu kikopo kya president president yatunuulidde Kazibwe bw'ati ono ali bw'ati ateeka Kazibwe aba afulwe Lwakitula ng'amawulire googera nti yabba ssente za gundi ez'ebidiba eza gundi eno sobe bagiyitaani eneewola abantu economic ani yaliyo nga board chairman IMF amwe kali akagundi kaabwe kati nga teyazijjaayo yabaga nti nga secretary waki nga secretary wa nga chairperson w'akakiiko akanonyeza president obululu activities tutandike mutwole ku sente tunazizza omuwala yali ali bwati mu banika yakubira Wambabazi namugamba ekiri eno aba yakafulumiza Kazibwe aba yakafulumira Lwakitula nga mawulire gamukubye ne bageranga president namugatuula mu office yange bakutie ne bagera buli president wanagendanga mu president's office ne banona bi pads emulago ne ba blocking switch office ye newonya okakasa ekyago bya Kazibwe kyali kyali bamugamba nti oyo omukazi ajja kulwaza kubanga atuula mu ntebe yo naki bano si bantu
kuti mubategeera. You don't understand this. President Nagar sirwalira wadde byekikyala. Is very concerned about his hygienic conditions. Ebyobufuzi oli mu office ngo oli mu meeting ya president nokolola emirundi ebiri todda. Kakati mutunulire mmwe kyemba sekerera. Omanyi intelligence ya Uganda ngisekerera. Nnyo kubanga ekyabalema okutegeera aba intelligence temuyina kye tuyita analysis. Intelligence etegeeza analysis. Intelligence tetegeeza kunoonya mawulire. Anti amawulire bw'ogafuna buli omu anoonya. Why do we have news editors? Probably say intelligence we have reporters. We have reporters. We have news editors. Who screen news? We have sub-editors. Intelligence weri naye abanalizing amawulire agaleeteddwa be batali. Naye iyo intelligence weri. Abasajja abadduka e Masaka bakokola ndi abo waliyo kyewuliddeko. Abadduka nti baali ab'ebijambiya baali basivilians baali ba police oba baali ba amagye. Mentioning their background will embarrass certain institutions of this government. Waliyo kyewuliddeko. Abasajja abadduka ebyafaayo byabwe emabega nga tebannaba kudduka byebino ani abisirikira. Anti kyenkubuulira ndi intelligence ngezi tu tebamanyi bano mafiya basinga n'ogamba nti yekitatta bamuleeta ku njegere nga b'ebijambiya tebali ku njegere ne basobola n'okudduka ne badduka. Oba bamala kuyigira ku kiri kibalike badduse ajja kitatta was brought later was brought later bali be basooka okudduka. Yes anti bwe babe basooka okudduka bano bayinza okuteebereza naye bwe tunamuleeta bwe tuti anti kyenkubuulira no one happened earlier the other. Yes no kitatta bamuleeta ku njegere nga kiri tekinnabaawo bali tebabaleeta ku njegere. That's what is amazing. Bamyansa ne badduka naye tewali ayogera background yaabwe ne bakugamba nti omusajja yalumbye Bishop Oluwalira tebakubuulira background ye. Who? Yani yayingidde atya n'omuggo wabula nga tannaba kujja ebiwandiiko byebyebutabika bifu era nga kiri kye bazze bakola nti they plan earlier. What if eyamutuma y'omu ye yakola ebiwandiiko ebifu ebyebutabika? Police does, investigators don't reason to that extent. Nti one who tells you what type of person you are handling. Ebiwandiiko ayinza okuba nga yabifuna alia nti bw'abasoono bamugane nti muguwa ddalu. Mpulira era Saudi Arabia kyaliyo kabaka yalwako nnyo ne bagamba ne bamutumira omulangira n'amufumita ekiso ne bagamba nti omulangira mulalu kubanga emisango gya murder gyonna oba attempted murder they must check your head. I see. Kakati ebiwandiiko twakomyawo tatubulya yamukolera ebiwandiiko byegindi ebyebutabika ate na bano mu kifo ky'omutwala ebutabika mu bakugu bamututte wandike yamubambwa. Muyina bambeka bannange muyina bambeka eggwanga lyetulina bamututte mu bambwa yalwala lebisi abarebisi bebaera n'emiggo oba bagenda mu kyaki. Emmengo mafiya y'emu eyina Buganda Land Board. Mumanyi nti ekkanisa ya Uganda eyina ekitongole ekitunda ettaka lyayo. Ekkanisa ya Uganda ekkanisa eyina ekitongole ate nga basignatories abali ku ngulusi be bajja osente mu banka. But principal signatories on the account. Era Luwalira abadde alwana nabo. Nze nadde simanyi nti ekkanisa eyina ebadde eyina ne farm egindi wano ewali egundi ekyabenkima ekika kyabenkima ebbira bagitunze farm naku ezo waliwo ebbiliyoni 10 ezazze Luwalira n'azibuuza zaalazeewa. Samani ya Luwalira babadde bakimanyi nti egenda kuba bamafiya ne bamukanga. Naye intelligence why do people confide such invaluable information to us? Ku lunaku olukulu Luwalira yadde agenda kwabya ekintu ne bamuleetera ow'omuggo. Samani ye baba andika nkubulira Luwalira's summon 90% was on me. I see. You didn't yayogera ku president naye Luwalira mugezi nnyo era nze naga nti nze singa nali mwana be nali patent samonizize Luwalira tayomba
Luwalira akwata ddiini samoni y'olwo olunaku omanyi gwe yali agamba nti yanfuula akagoma yali agamba nti nabaga nti babafubutudde mukono nga Luwalira tawulidde nga n'entagali tatagala yali agamba nti ekyokubiri akugamba naye waddange lwakuba tuli basiru nnyo naye n'ekyomuwala okufa nakyo tetukitegeera kuba mu katabo kano mbagamba nti mwe luluziza mmwe temutegeera bya bufuzi nti kakati oyinza ga nti dialogue muteesa ku ki kuba constitution provided for everything. I see. The moment a country has a constitution kiba kiwedde omusajja eyabadde alumbye Luwalira yazaavuga mu motoka najja n'ayingira bulungi nnyo mu kyaki ng'ayambadde olubugo kubanga nze mbagamba nti abo babulooka abo exactly to be bulooka mu ttaka lye babadde batunda ne bamufererayo. Give us the background of this man. I want really to understand how the church church ebeera ate n'akakiiko akatunda ebyalo bazimba church house naye basigiriza bali gwokimanyi nti ye bayita Galatiya ne Mawokota bishop yaliwo Matovu abadde asomera ku mundu abakristaayo kanisa ne bamuleeta ekikumi nga gandula ziri waggulu. There is trouble in the Anglican Church and the Catholic Church. In fact, my next book to explain this nkayise the revengeful spirit of Mwanga babbe ettaka lye omwoyo gwa Mwanga muzimu gwa Mwanga kutawanyiza kanisa nekereze buli yeba ettaka lya Mwanga omuzimu gwinzo tawanya dini. Look what is happening in Mukono bakubye ekigundi kibule bakubye Nanta bawaji Senyonyi ayagala ttaka lya Hamu Mukasa jajjawo gwe Senyonyi Professor Senyonyi jajjawo ye toilet gye yatonera Buganda eriwa. Before you talk about Hamu Mukasa's land, I see. Because the Hamu Mukasas donated the land to a different generation of religious leaders. I see. Bano bategeera bahamu Mukasa bamugwanya tiwe kubanga endagano y'olwenda yakugamba nti ekkanisa esatu ezisangiddwa mu Buganda ziweereddwa square miles 94 divide by 3 bafunanga asatu kubanga abakatoliki bafuna ebirundi ebiri. As a result bamugwanya ne bategeera nti abakristaayo batulya ne bahamu Mukasa ne bategeera nti abakatoliki bajja tulya ne bagaba ettaka for development. Era endagano y'olwenda ekugamba ettaka lino liweereddwayo okudevelopinga Buganda. Ekkanisa lye yatunze ku kisaawe ky'Entebbe ne bafuna billion 8 zakuzizaawa Buganda. We shall take them to court. They are violating yes, they are violating the abakatoliki ettaka lye batunda ensambya lyakuzizaawa Buganda. It was specific in the 19th century agreement. Land was allocated to them to develop Buganda. Kanisa eno ntagali ettakali Archbishop ntagali ettakali batunda li developingira we Buganda. The Chief of Buganda Masasi byabaweebwa biyamba Buganda development byemutunze Entebbe biyambi bitya Buganda answer. Don't hide behind God. Nekirala nga tebinaba kuyamba babiguzizzaani issue babiguzizzaani ani yaguze reinvest in Buganda development. Kakati ne kugamba nti Kadaga the intention was Kadaga bamwagala je mu kakiiko kabagemeere kubanga Kadaga bwagenda mu kakiiko kabagemeere owa speaker abulekayo bapanga ebyapa ebifu ne bagamba nti Kadaga yabba ettaka agende mu kakiiko bamunywerezeeyo ti gwe tokyalina integrity. Kakati Kadaga bagemeere bwe yabitunulanga bifuna atamuyita bakozeewo akakiiko akalalira akamuyita kubanga akakiiko tekali ku Namuganza alone katunulira akakiiko bajja kusanga kukunyakata ebyapa bino madamu waliwo birabye oyo omuvubuka oyo abalimba that chairman of that committee. I know him. He's a very close friend of Basajja Balaba. I know him. I know Abbas. I know Abbas. I don't know Abbas yakola kuba Haji Gundu. The role of Kachiiko ku investigate ngasoga ziri mu Namuganza ne Kadaga bateresemu ebyapa wansi ajeba bambuze ebyapa. I think this is irrelevant. Who determines irrelevance and irrelevances? The chairman of the committee determines what should be done. All efforts to stop the committee have been rejected by Jiri Kadaga.
mukula biyingiddemu anti mukula ye mukula biyingiddemu n'agamba ye yazanoonya suprema is irrelevant you must take advantage of any issue that makes you relevant agenda azenga chairman wa Eastern vice chairman baganye kubanga what's the issue the issue was to trap Kadaga to come to a protocol committee once you appear in a protocol committee which touches on your integrity you cannot be a speaker. I see neka igule chibamukola kayikula bamugati jangwe makindi nayo obwa inspector general police bo busigala wano yukama sigala wano jangunga kayula yes kumisawo jwasanga wa police atayagala okwa speaker mulala nze mumanyi wavaje kubiye ekisenge sebo yetadda mabega nkubuli oli mumanyi mugumu ayagala okwa speaker mugumu nnyo ne bo mukanga okwenkana wa yagumira okumukanga yeta chacha yagala kumanya what is determined mumanyi ndabira omukula ebintu byayogeda agamba nti president yasaze wabaye kyogamba ali president yabayise president yayita Namuganza namuwoninga nawandikira ne Kadaga ebbaluwa va mu nsonga z'abalangira you are not a royal we byali gweredde Namuganza nagenda ewaabwe n'abagamba nze musonyiye abanwanyisa bonna mbaso kyalemeddewo because the issue is to drag this Kaibundi into a trap. Era bosaba katabo kange Namuganza is not Namuganza nkubuli to the main loser is Kadaga loses in all this kubanga Kadaga gwe banoonya akakiiko kali kigambi mateeka galaga Kadaga ali waggulu akakiika ne bw'atagenda mu kakiiko tawali wa no bwe bitandika bwe bityo kankubulire yes nze batandika kunjogeza ku WhatsApp akasajja naja abana olusalo luliko omwagudde ddala kubanga wali wafudde kufenna abalulimi era ndakolo embaga mawundo okwekulisa ejjogolya nalweso ne banne olunaku lwe nava mu State House ngenda kulukuza lwe nawona okutwa emirundi esatu amwe happy man kati ogenda dukuza iwofi mama wange mugenyi omukulu bone yawona abemengo mwoje mayiga yakunga abantu bamwoje abagenya abakulu mama we mugenyi omukulu bani bogenda okuyita ndabana ayagala bogenda okuyita bebe wasonyiwa bakiyita abakusobyo basonyire ku mukolo ogwo nze sisonyiwa era kakati gwe kyovogamba nti bakugamba buli mwaka gambwe nali mwetabuse enali mutenatabuka enali mutisho bote jinja yiganga kamulyani buli wola ba trouble wali wakuma omuliro oba balwanira sente nti naduli akuba betikamya lwaki naduli akuba betikamya nafaanana ne namboze ku bya Buganda naduli omukwatirako ata nalisishiye political analysis naduli record the facts naye to analyze nti amakulu gakino ate naduli yakugamba nti ngoyiseewo nnyo naduli yagamba dda nti oyo muwala betikamya mbeka wa Museveni mu FDC yes yakimugamba dda nti mbega wa Museveni muki mu FDC yakimugamba dda nti mbega wa Museveni muki mu FDC kankutwala erubaga ki Nigeria kitya let me tell you teriyo mutemu asobola kujja kutemula archbishop nga church erika abantu bangi. Are you coming from tuli kunamire annamire mbemba maze bayine ekikampuni kyabwe abongenda bakubira ne bibatunze ne problem eri mu mugundi mu Anglican Church overland abire ekikampuni kyabwe walira is concerned ndoza bingi Muganda te center basigina tolezi ku account kuli Muganda n'uko mpulira abakikolera waggulu bakikolera nakasero ekikampuni yetaliko nga gagundi yetaliko nga sigina abakikolera nakasero kiri mu ne ba minister batunda ttaka basigina tolezi batunda ttaka lya bugagga bya namire bala disi babakozesa okuba abantu mu ttaka ngemo okota abakristaayo bali bakubye mu kulisa yo munnaabwe gundi ono omukyala amiri ekyambadde at the end of it all byonna biggukirawa tolaba kati ng'eddiini anti yo gavumenti baginyigiriza bambeka baabwe tebaatulira bano nti bagundi muyina obuzibu mu nju yammwe nga bwolaba bino ebyamagala bwe byefuula bwe biti nga bya mu nju bigenda okudda mubaatulire nti ettaka libatabudde mutunda ettaka mu kyaki muyina ekikampuni ekiringa ekya Buganda Land Board ki Property Masters walira alumirwa ettaka lye batunda kati bwalumiriddwa ba planning nti samoni egenda kuboogerako ne baleeta omutemu mu kyaki najja n'awakanya bw'atyo
mu kanisa temwali badde mu stampede ayina engeri gye yabuuse n'abuuka ekintu simanyi kyabadde ku gundi lwalira n'atajjayo omuggo ogw'obusumba omanyi nti mu mawanga gonna ag'abazungu ogwo omugaga w'abasumba livolova aginyika mu ngizi nekuba amasasi mpulira okimanyi ekyo mukakamu expected omuggo gw'abasumba window of it omuggo gw'abasumba livolova mwepankireko okujja kuyitira mu abatalina ssente omuggo gwa papoloza si mundu yennyini aginyika mu ngizi nakuba amasasi agatta omuntu bamwegezamu bakuba oli eripo gundi papa yali mu St. Peter ng'alambula ono omusajja agaka yali mutake naye nga wa KGB yali mukugu lwaki ekyo bisopa bebaga batugamba one nti emmotoka yazze bwe batugamba nga ne kalinali bamukutte batugamba kalinali bamukutte mbwe emmotoka ya UCA yataddewo oyo omusajja nga nze nali nkimanyi nali Rwanda nti bakuba Herimane Kabale lwaki yali bayitayo mu mabando bekanaaba yali akozeewo edikota za RPF nga yakunganya sente n'abaweereza kalinali ekyamukwasa ekyali kiki nti gavumenti y'e Rwanda yali egamba nti ekiteeteeyi ya Uganda eyamba bano tu waliwo omugundi omukazi omufalansa baali bamukwatidde bayitayo Nyabwesongozi ng'ayagala kusala boda mu Uganda kiki ekiyerubaga kakati ati kubulya nti eyo yiso gitegedde nti it had nothing to do with the politics wamala had nothing to do with the politics naye batugamba emmotoka yazzeewo eggulo limu ng'eriko UC kabya bulimbi tu faza ayine mundu bamutwalawa faza ayine mundu bamutwalawa okiraba nti yonna information yefe inawo efiira nti ono yalumbye enamirembe details tezimanyiddwa bukedde nejo bukedde oyo ate bamukozesa nabaganda bakulimiroozi beyambisa bukedde waayi abaganda tebaliizoninga ordinary muganda olaba oyo omusajja byakuba mubukedde babikuba mu New Vision kamunye byabadde akuba nga babikuba mu Red Paper. This one is intended to be controlled. Ebiwandiikibwa mu Luganda biwandiikibwa baganda abatalizonga ne ku radio nabo bafaanana nabano ne babyogera. Why is it there are no details about this man apart from his name? Why has nobody has given us nti yakolako wano n'akolako wano talinyagako mu kanisa eno babadajjamu nga bwe kiri ku basajja b'e Masaka abadduka tewali amanyi oba baali bamaje abasajja bakubira amasasi nga badduka tewali amanyi oba baali bapoliisi oba baali baki kakati ono Faza Werubaga gwe bakutte n'emmundu yiye Faza who gave it to him? Ani agisayininga bamuwe? Smuggling a gun into a church is simple. When the Archbishop's life is threatened, how could a reverend smuggle to Nigeria? Mujako and Nigeria. Don't create tension in this country. We shall fight you. We shall expose you. Those of us who reason. Gwe, mbuza bana bakubachana imbagamba. Ntika nkubuzi. Waliwo muzukulu wange ayagala nnyo oba alibeera w'amagye oba ki. Namusanga nga buli kaseera akuba ebifaananyi by'omundu n'abiti pisto biki byonna n'abitimba mu nnyumba ye namugamba byokye. Why? If a security man comes here aganti eno ye drawing board somebody in here aina wagikopa aina designinga ki agikopa agikujalaba mu nyumba bwozijjawa omwana omuto yali badde akuba ddole obagikopa ku basirikale bwobijjawa ayinza okubagenda ku basirikale b'oku gate n'agitunulira naddayo mu nyumba naye namugamba I was concerned namugamba nti any security conscious man if he comes here n'asanga drawing z'emmundu zino ayinza oga nti eno drawing room gwozijjawa mu Uganda mulimu etteeka eriwa Faza ati kubuulya kisikimanyi kitabani kyange kito nga kigenda kisanga abasirikale president yali eyo Kyengereeyo ng'asanga abasirikale ba special forces nga kibagamba munyine emmundu ng'eza ddati mwine mundu ngeja dadi ne muchoke nga bunga dadi woyani dadi ayine mundu dadi ayine mundu ne muchoka ayine mundu tebajja na yewaka ekyengera nabambuza wano wani nti watambale mirundi nti alabaza abasirikale wali owedde obeera kubanga bamu intelligence tuuliza nnyo omulalu tuuliza nnyo drunkard n'omwana omuto talimba yali akyogera innocently
kubaka kati oyo omwana institutions don't go ahead to dig byonna bifaanagana bwe biti information eri vital eyina weefiira mafia anti nkugambye tuziyita footmarks nti ono ayagala okujustifying it is being targeted by government. Si idea eriwa mu nsonga zino zonna ez'obumenyi bw'amateeka anti tebabimanyi criminal investigation eriwa nti ebyo kati bwebabuulye balaba Chinese nti ezo kesi zonna tuzisomye kankubuulire gundi Kardinali Wamala tebamulumba nga yetamanyi na peni nti omusajja alina grenade nga ya peni yali takimanyi omusajja n'abaga nti nze njagala Herimana ne baleeta mukwezi ng'olunya Rwanda lwa mukwezi si lwa Herimana naga si oyo. Was it politically motivated? I don't know. Was it politically motivated? Kardinali Nsubuga yali alaga ekinda Mityana n'asanga Lord Block akasajja ne gamufulumya nga ayambadde ebyambalo gambadde ne sapule sa okuyita mu ntete tekikufuula mulaalo okuyita mu ntete tekikufuula mulaalo waliwo mwale waffe nga malaya naye nga ayambala byakisawo buli saa 12 lwajja okwetunda nga tuga nti na musawo bamuyita musawo ku kyala ayina gyakolanga wa kakati yasanga abasajja abakyoli ku Lord Block nga alaga ekinda Mityana teremuka bwana enkuba etonnya ne bamujjamu nabaga nti you don't know I'm the cardinal. Eyo lanka cardinal ilanka ya jeshi ya wapi? Sisi tunajua hiyo lanka ya cardinal situjui Kardinali ne bamufulumyamu enkuba nemukuba bwe yali akoma okuva ekiina Mityana ne bamugamba nti asebuka tovaamu naga navuddemu enkuba kanveemu mu njazi. Lord Block yasula waawo bagikubirawo ekikolo lwennyini. Was it insocketed by Obote? Kardinali Nsubuga yayina bateeka lwe baakuba kayira lwe yateeka omuzinga erubaga nakuba mu lubiri mu 83 bateeka gundi program ku Radio Uganda ne UTV ng'eriko Samuel Mugwisa eriko Kwisirwa Kasisi eriko Oyito Joko evuma Kardinali nti twakubye yesimu nga tubabuulira nti abatukuba baveeyo twasanze receiver bazivunise naye Kardinali yababuuza bulijjo mbadde mwali muve Tanzania nga muteeka emizinga ku gundi kuwekerezia nze mbadde mbawa permission. Why do you think nze nawadde kayira permission? Naye baavuma kali okutuusa Obote program lwe yagijjako Kardinali n'agamba nti nze kino kye batukoze n'amini kyekitukolako nga balumbye Namugongo. Ogole n'aga nti gwe kyengenda okukola ojja kukabira ddala amakube kanyungule basajja bange bagende Gogonya bakekemye ku basista abo owulire bagende Gogonya bagwe mu basista. Yes, these were unruly people. Njagala kubuuza president lwaki buli kimu yakiyingira? No, anti bamufuule kiri mu kundi n'ensonga zino aziyingira mu bano bayomba yayingira akalulu keedo yayingira. Museveni alina problems. Museveni is not a mafia. Is that a problem? Is it a problem? Antabategeera nti omuntu akutte tape akutte kyayi nga amuteera mu kikopo awulira akettera Mbabazi mpulira mumubuuze Kazibwe mumubuuze lwaki buli nsonga nti media ina amawulire era nze nabagamba nti when you sit there for abasoma criminology ate ebitabo gyebiri criminology buli lwolaba dead bodies on the street ku celebrate because the mafias are killing themselves. Buli muntu gabayirako data waliwo kye tuyita inoculation theory tikati Museveni agenza investinga buli wamu one buli ayina vital information mu government bajja mutta mpulira taina protection you anti kati abuka Museveni olaba anti government yali mu crisis ategedde nti nina okwejjako abantu bano nagamba nti President Museveni akolenga empungu bwebe egenda okuwangala emyaka 5 bwebe yagala emyaka ebi ewangala 7 egenda ku lusozi nga Lwenzori naye kunyulako ebyoya byonna nekuba ekimwa n'ekyasa nekimera niwaddawo ebyoya ebirala mu mpungu 13 zezikonawo. Museveni must top of his government. I see. Nti kakati olwaleero Museveni asisinkana bayita abatakisi si batakisi baaki ate kankubuulire tebazivuga kankubuulire toyinza kusinkana batakisi 200 nga ne takisi zikola kati ani azivuga zevuga zokka
no oli mulukikola taxi gezili kukuba kondakita ya baba kondakita babazireke sibebo bamusisiba muyungira balala because logically if the president meets 200 taxi drivers it means the taxis will be parked in the taxi park. I see. Oba toyeza gamba they come in their taxis and park them ngenda kusisinkana abasomesa neri abasomesa ate mpasinga ko bachibalwa inamaso bana be basomesa banawe president amanyi mafia anti obuzibu bwali na bwengo nti yagenda okugamba buli kimu yakiyingira why does it ayina kumala kirininga wano mu lubiri wano wayina okumala kirininga mu lubiri wano mu lubiri wayina okirininga afuna kachupa katu mu lubiri bawamba wodda nti abasoka baga nti otezebona nti as I told you in 2012 nti this is a blunder by government by Museveni to allow the destruction of Utoda nze yankubire simu nangamba why are you attacking Musene mubulira ne mugamba nti all polo institutions eziri mu Kampala musisazi kubi musali ngo omusiramu bemizikiti musisali nga pastor kubacha ngaka walu twete nabana abavubuka bamuli mu mbirizi batiraga this man abuses gendo muliye eno muliye katudde nga government bagenda jisula kudi Museveni kakati today bienna yogera 12 years bienna yogera mu 2012 abiddamu kati abikola yes the taxi drivers need to be organized. The industry needs to be stimulated properly. Kati musisa kubiddwa musi ali ne banaduli yali nabano nakundi musi abikola bana banaduli abafuna information okubabalagira nze teri institution yo nenda era kikoze bubi kubanga meetings abatali bebo because it's going to be a repetition of the past to be abataki sibebo kubanga you cannot meet taxi drivers if you say you are meeting taxi owners then the taxis can remain on what on the roads yes but if you meet taxi drivers who drive then you see that the traffic on the road is not affected then what wasting wrong people ya misi aleka ya meetings eko batono sigalagaza abawa sibe mayambala we yakubira Utoda najijawo yayine mmotoka nze nabaga nti a mafia does not solve problems register the vehicles with their owners abayine mmotoka mu Kampala tetusukka 10 Museveni yaleso omusolo ku WhatsApp Facebook WhatsApp ekyo tukita kyeyagalire bwali anjola anti mukolera ko sente mukolera ko sente ati mugana ki WhatsApp ate yagikola ira babawa yagikola atagikola agenda tusolo bitu yange bikolera mu sente nene bigamba nti abana amwe bizema naga omanye nti waliwo response wotuuka nga aba responding nze naki beyond 1 million bakuwayo sente exactly naye nze nzinonya do you look for this man you don't look for this man singa WhatsApp yo jikoza singa mugaga nnyo nebanga osanga miliyoni y'abantu ne mukama wote mukoza WhatsApp kati mutumese Twitter nze nebyange byekola ali ku Twitter amukasema ndikubanga ne Obama kwali kubana nani bali abazungu ba promoting propaganda gundi myai don't myai fasisi nti if I was mwebyo aba abana banonya ne banonya obutambi wakane bakola ki siraba ngana lwiso ne banne era am suspecting nti zino program zibaga nti za abasamize nabagambi nti ekyo obusamize bali mebalimba the churches beyambisa bana ba UCC kakati nemmengo yekisalidde amagezi bali jeserinze ekibina ekikatta abasamize nga bamala kukirya limbo okujja ku radio umala kubasasula there is a lot of money they have just realized yes ne batamanya kankubuli nze I believe in witchcraft you yes you do what? Yes you believe in witchcraft why right yekimanyi kiri kimu nti omuloga ayine dogongo obusajja bwe wafu tekambalanga ku ngatto tekavuga motoka tekalyanga ku nyama kalya mutwe abawano kasula bubi oyo yayine eddogo abawano tayitaka lete miliyoni 10,000 nagamba basajja ba police ntimba wemeka kakade ka sene nge 13 zikomya motoka zange ndi musiro yo mathematics na yenze nze amagezi kana basalita sirigaba waliwo navo kubesimu motoka na muga yange yajimuka mu embale nadukanda no musota namusange yabe yabuza boli neri erikomya mukazi we bakubiyeko mukazi tembiyeko bamubako mukazi we munako agare mwedagala alikomya andi omusota gugala waliwe yabidde
musajja buli waffe wali kagamba omusola gwezinga weyabidde kagamba naye ono gwenda bona yiwe ebinyebwa by'abantu ntumeyo ku muzukulu wange alabe omukazi oyo mulalu ntumeyo ku muzukulu wange balieko empeke ebbiri bandabe omulogote bano bonna bemulaba kubanga bo kye batamanyi tuyina bamuyita wiki doctors tulina ba herbalists nga kojja Kimbo is a herbalist tayina mweso tayina gwatamale tayina mweso bana bomweso waliwo omweso waliwo egundi engato zimanyi uziyita zino shoes engato nako kulagula is a method of kulagula kyakusimba wali nakanyuga ebintu bwebiti ebikukwata kwabalira problem yo yero ensimbi zezo zibaku kakati oyo simuloga ate kukanga mubano bonna bemuyita abalogote kuli n'omu obulogote bwerangako nakamu eddogo lyabo lyeribuleeta gwoyogera akasajja okasanga kano gamwanyi ne kabuuza tewa ate gwe ekikulese nti anti jjajja yafudde nga bwe wagamba accident nti bongere bakulumbe kati kayinza okweraga nti ntita abantu tunatera okuvaiza program bano tibabima government is confused because they are handling things they don't know nti chache panikize why do you kakati kankubuuze pasa ikati abagundi abaloko atazayo bizi why kerezia enafuye these traditional churches zinafuye the difference between uruwalira and kauma yalekachi ekyebuzibwa bwe ziba zinafuye kakati zeetaga reinforcement from government zinafuye dini enafuye no ba leaders banafuye nti bafuuse bantu ffe twatyanga nnyo bafaaza naye nze nakula sitya faaza lwanso waliwo faaza bamukwatibwa omusajja bamuyita Kasumba n'abantu ku kyalo ne bayimba nsanze faaza n'amasapule nsanze faaza n'amasapule ago bwa Kasumba yamukuba emigo n'amufulumya ennyumba n'amuwalula n'amutuusa ku nnyumba y'abakulu ematale ng'amuwalulwa nga mbiri neninda Kasumba afe yafudde ennaku ezo Kasumba teyafa yakuwa faaza kukyalewa tulowooza kuliko omusajja bamuyita Petero Nswazirimala Petero Nswazirimala yali musajja mukambwe yali musunzi wa kyalaani ekaliisizo ku lunaku lwa Easter lwe babanga n'engoye ennyingi azuukuwa ku makyabuuza abazzukulu naziwaaliwa ate manyi bakitaffe bo tebagambanga mami dati maama gundi nno yakuyitanga linnya lyanu naziwaaliwa abaana ne bamugaa nti nasi jajja agende matale kusoma tampadde kyayi Nswazirimala nasiba omugogo gw'omumwanyi kugaali yamusanga afukamidde mu kifaananyi kya Yosefu omutuukirivu twakiganyukangamu amayinja tulonde ssente yekikuba n'akikuba ku ttaka kyonna Nswa n'afuga eggaali ye n'alaga ekalisi nendowooza nti Katonda agenda okubonereza Nswa buli nkuba lwe yatonyanga nga ngende wa Nswa nga nsanga etonnyeeyo oyolowooza ewuwetajja kutonnyayo naye nga waliwo omusajja bamuyita Sebowa yabba ente n'agitunda ne bagenda mu busajja bwaffe buli obusajja obutambalanga babanga bafumba emmere entamu nejja waggulu bweti nezirira mu bbanga ne bafumba emmere nebafumba emmere ne bakisanga nga emmere akabadde akatoko mujjuddemu mpitambi paka Sebowa yaza nga Katonda kisoboka Katonda ale mubonereze yakuba ekifaananyi naye obusajja bwabufaaza baali mu kubonereza yakuba ekifaananyi naye yawalula faaza naye obusajja buli bwabonyaabonya Sebowa nga naye wakati tutyawo okuyitawo nga baba bafumba emmere neyewanika mu bbanga kakati bano bebalwana nabo tebabamanyi we have quacks everywhere and these are quacks and you cannot close certain two radio stations because of quacks and we have why don't these people mobilize against the quacks I see mumulowooza nti abantu basiru singa olowooza kojja Kimbo bweddaga yali agabafu n'olijjayo ne litakola oddayo ate obono nayo wagenze nakufera ate oba okyano nayo naye kati abantu banonayo ki mulowooza nti abasawo abaaliwo wano twali tulina gowonyegere simanyi kuleekaana ni bakyaliyo abantu kasaba bagayibwe byafuluka muleme kulowooza nti abantu basiru kyembabuuza owa beti n'omusamizi ono awoza mbw alakulira mu ndeku ani asinza okubba abantu awa sports betting n'omusamizi gye mwetwala obwetwaza ani asinza okubba abantu eyaleeta eddagala efu ne balikuba abantu noono omusamizi abba abeeyagalidde kubanga abba beeyagalidde obubbi buba bubbi obwakyeyagalira oba bonna buba bubbi bali kyenkanyi bonna bayala omanye nti red paper bwe bagigala si red paper eno
abakamunye bakomyewo okimanyi radio ezo 32 oziwera otya n'abakozi baazo nowera radio 32 olwokuba kuliko omusamizi omu nga gwe gavumenti twalanga ebirango bya gavumenti wano mbabanja milioni 5 zabalimu okusasula radio z'omukyalo mwazisasula kyetwebuuze if you cannot ekizibu radio ba program gye batadde no regulation njali badawera program kati baagala kuteekawo ekibiina naye nze mbabuulira nti omwami nebaza omwami abadde agenda ne ekitiibwa okuteesa ne central government recording gye yakoleddeyo n'agindeetera n'endagaano sofa gye baakasayininga naye yaŋŋambye nti condition eri bweti ogifulumya kwolwo olunaku oba emikolo gye naabeerawo abaana bakeerenga babumansizaayo kubanga siina kosi egisasudde yayagala ensemanyi kibadde kiwuuba ow'ekitiibwa nga kimutwala mu central government endagaano yagireese naye omuganda bwanagisomako bwati waliwo abagenda okuddukira mu helicopter diiru ki omusajja oyo gye yakoze ne gavumenti yawakati mu helicopter ekyokubi kyenjagala zijja kubeera mu nsi omusajja okolaga ne gavumenti yawakati kibi anti nti kibi si endagaano egamba ki endagaano yakoze nabo tunalaba nadduli kyayogerawo ng'alabye ku ndagaano waliwo endagaano Buganda omuntu omu mu Buganda gye yakoze my advice to intelligence to the president there are two things. Museveni must create his own media. He already has. He already has. He already has. Museveni should start a commercial newspaper. Why? New vision is nti gundi kati Dos Santos akankana yagambye kwa chairman wa party sikyabuwaddeyo abaana bangu kwatosiba kubanga ono wants to build singoso makataba kena wandi rules and principles of succession nabagamba first family inokwegendereza enyonge ediringa n'abantu ngafa bakoleddeyo first family inokuteka input kwani ajja if it's possible. I see. Kakati Dos Santos akankana oli munne ate naye yaleeta besije waayo nekundi ne mwana wasa Chiruba bamulimba mbu mwana wasa agenda kufa mu myaka 2 ate namuwa president. A person who was going to die in 2 years on his own man as a lawyer, a crippled lawyer. You make him a president, he lived 7. I see. Nalio katiko meka gundi namu jamuna underwear. So the president must have his own media. Bakata gabo namba gamba have your own media. Kayula namugamba have your own media. How many media kakati should we have? Kayikula. Ulwamujeko sechi namuga ntoka ankana kayula yanga kan muzeli do it to me ngabo buyibaka bwasisimu sisimuka kino muzeli si yakikoze ti togenda nakola bula tojja kwata ku security cameras. I see. Bazi tutte bageze echaku yakayula bane baduka bananyini nsi tewali akwata ku sente. I see. Tebayina mukwano neti Museveni tabamanyi tabamanyi media ajijjawa reports zinazijjawa taina babeba mukolera reports bazimuwa ennaku za mutempted nzuka ne kino ndowooza should I go back and help Muzeyi kubanza information data jenfuna is threatening nti buli institution yo neyingiriddwamu n'amajje genyini tekali safe as people believe majoba doga tuwanira gali very intelligent abaganda bakuga nti busabwambogo bukala kungulu sebusabwambogo